Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale nkwaniriza ku mukuto gwa There is Still Hope amachago lwaleero tukatusimbule mu style efanaganako ate wetyo mu dakika zijja kuba 30 oba 25 ate tweyongereyo. Ebibuuzo Sheikh byabuuzizza bivudde ku mutima gwe kubeera nga gwalwadde. Omutima gwa Sheikh gwalwadde kimulwadde gwalwadde bwe guti. Nabagambye nti Qur'an si kitabo kya Katonda oba ensonga. Bayibuli bweyogera ekintu Qur'an ekiwakanya. Kati Katonda bw'abanga ali omu n'alagira ekintu mu Bayibuli ate Qur'an n'ekiwakanya. Kati Qur'an ebeera eti eya Katonda ng'ate ewakanya Katonda byayogedde. That was my point of today. Eyebadde ensonga yange y'olwaleero ekyokulabirako ekyokusumba. Bayibuli egamba Katonda azaala. Okuzaala kwe si kwa kwegatta na mukazi naye kubanga ali mu mwoyo azaalira mu mwoyo. Yokaana essula 3 tandika ku nyolosooka. Yokaana 3 olusooka. Esebo Bayibuli egamba nti awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo. Yali mwami mu Bayudaaya. Nikodemo oyo n'ajja eri Yesu ekiro. Kati ng'ono bwazze eri abasumba ekiro n'amugamba nti Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda. Otyo kubanga twali muntu ayinza kukola buleebu buno bw'okola gwe wabula Katonda ng'ali naye. Kirira. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. kye bayita born again. Bw'ataba born again tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kirira. Nikodemo n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa nate? Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kirira. Kubanga ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. Yenze naawe tulina bazadde baffe. N'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Kati ffe twazaalibwa mu mwoyo ng'eyatuzaala mu mwoyo ali mu Yokaana 4:4. Kubanga Katonda gwe mwoyo era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima. Kyova olaba gwe toli born again, toli muzaali wa mwoyo, toli mwana wa Katonda. Kyava abaako akabonero ak'entalabuusi ku mutwe. Kati gwe kugamba nti Katonda azaala towakana, kubanga Katonda wa Bayibuli azaala mu mwoyo. Kati Qur'ani nejja neewakanya okuzaala kwa Katonda ono. 6:11 ekitabo kya Qur'an 6:11. Ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Ngeri ki bw'ayinza okubeera n'omwana? Ngeri ki gy'ayinza okuba n'omwana ng'ate tabangako na mukazi? Kati Qur'an erikuwakanya Yesu okubanga mwana wa Katonda era erikuwakanya nti Katonda tazaala. Kati Qur'an ebeeti eya Katonda nga Katonda agamba azaala ayina n'omwana ate Qur'an negamba nti ye Katonda tazaala. Kitegeeza Qur'an missoni yaayo yajjanga eze kuwakanya Katonda byakkiriza mu Bayibuli. Ye missoni ya Qur'an. Lero ekitabo kya Matayo essula 3:16 agamba atya? Bibiliya etugamba bweti awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. Laba eggulu ne limubikukira n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akkanga ejjiba ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala, otyo gwe nsanyukira ennyo, mumuwulirizenga. Kati amajjini ne gakomawo ne gagamba ebya Bayibuli mubiteeke ku bbali. Ono Allah waffe ye tazaala
nsaavu mu 2 aya esooka surati jinni. Kati ebyo ebigambo byammwe ebiri mu Qur'ani bye bireeta obukakafu obulaga nti si ya Katonda, kubanga byo biwakanya Bayibuli kyesimba. Nsaavu mu 2 mu Qur'ani egamba etya? Bagambe gwe Muhammadi nti wadumiddwa gye ndi nti mazima ekibiina mu magega amajini kiwuliriza Qur'ani ng'esomebwa. Amajini gawuliriza Qur'ani ng'esomebwa. Amajini ne gagamba nti mazima ffe tuwulidde Qur'ani eyeewuunyisa otyo eruŋŋamya eri obuluŋŋamu ne tugikkiriza era kati tetukyajjira kugatta ku Mukama waffe Allah mulala yenna, era mazima kyagulumira ekitiibwa kya Mukama waffe Allah teyeeteerawo mukyala omwana. Amajini gaagano gajja gagamba Allah teyeeteerawo mukyala wadde omwana, ng'amajini ge gakulembedde abasiraamu mu kuwakanya nti Katonda tazaala. Naye ate ffe mu Bayibuli Katonda tatugambangako nti tuwa amajini ebyokoola amatu. We bituuka gye tuli Bayibuli egamba tubyokya tugoba bigobe. Mako 16:15-16. Kati Qur'ani esupporting amajini ng'ate Bayibuli egamba mugagobe, tayinza kuba ya Katonda. Mako 16:15-16. Ekigambo kya Katonda kyogera kitugamba bwe kiti Yesu n'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Otyo era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Akasooka banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Eri emizimu giri bize gigamba nti Katonda waffe Allah tazaala, talina mwana era talina mukyala. Ate eno Bayibuli egamba tukigobe kubanga Katonda alina omwana era azaala. Lwakuba nti enzaala ya Katonda si yakwegatta na mukazi na musajja nga abantu bwe bakola, kuba talina mubiri. Katonda tewali kimulema. Kati bw'okeera ku makya n'ogamba nti ffe tuli baana ba Katonda, gwe kennyini oba okakasiza nti Qur'ani yo si ya Katonda. 10:12 Qur'an ng'egamba bweti Qur'ani akwedde mu kuso gw'amanyi mukwano. bagambe nti Allah ali eka waggeregere, otyo talina mufaanana mu bwennyini bwe oba ebitendo bye wadde ebikolwa bye. Allah eyeesigamirwa, teyazaala era teyazaalibwa. Lwaki? Kubanga buli kyonna ekizaalibwa kyakufa, wulira obulimba, na buli kyonna ekifa kizikirira. Kitegeeza abasiraamu buli omusiraamu azaalibwa wakufa era buli musiraamu afa azikirira. Kyekyaleeta Yesu tuleme kuzikirira. Ekyokubiri, Enoka yazaalibwa naye teyafa, Allah aba alimbye. Enoka yalinnya mu ggulu nga mulamu. Eriya yazaalibwa naye teyafa, yalinnya mu ggulu nga mulamu. Kati obw'ogamba nti buli ekizaalibwa kyakufa, kitegeeza nti Allah tamanyi nti ku nsi kwali kubaddeko abantu abagenda mu ggulu nga balamu tebalabye ku kufa. Kati Qur'ani si ye Bayibuli, era Qur'ani ewakanyisa ddala Bayibuli. Katonda wa Bayibuli atugamba nti ffe tumala okuva mu bulamu buno obwensi nga tufudde tugenda mu ggulu. Abafiripi 3:2. Kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindiira omulokozi okuva. Kati Qur'ani ne gati ebyeggulu tebiriiyo, nereeta ana mu 3:8 Qur'an ng'egamba Allah alikoola abo abaamutanga ku nsi. Allah alikoola abo abaamutanga ku nsi nti abange abaddu bange abawulize, temulina kutya mmwe olwaleero, otyo era temuli mmwe bakunakuwala. Mmwe abakkiriza ebigambo byaffe ne mubeera abasiraamu abeewaayo gye tuli, muyingire ejjana ennyumba ey'emirembe, mmwe ne bakyala bammwe nga mweyagala. Ebayibuli etugambye ewaffe mu ggulu, ate Qur'ani egamba nti ewammwe mu jjana. Kati ejjana erirudda wa? Ate ku ggulu, kubanga amakubo agagenda mu bulamu obutaggwaawo ga mirundi ebiri. Abanaayingira mu Geyeena bajja kubeera mu bulamu obutaggwaawo obw'okulumwa, n'abayingira mu ggulu bagenda kuba bulamu obutaggwaawo obw'okwesiima. Amakubo gali abiri. Ekkubo lino Allah eryokusatu lyanyigawo nti jjana liririwa? Matayo 7:13. Ng'egamba nti muyingire mu mulyango omufunda. Muyingire mu mulyango omufunda. Kubanga omulyango omugazi, waliwo omulyango omufunda n'omulyango omugazi. Omulyango omugazi, kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, era n'abo abaliyitamu bangi. Kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo, n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo, era n'abo abaliraba batono.
okirabye kati ekkubo liri eryokusatu eriyingira mu jjana liriruddawo abasiraamu baga nti bagenda kuwasizalira abakazi. Kati Kurani ejja ewakanya kati anense n'atunuulira ebyobufumbo ebyokuwasa nemuwa Abakolinsi ekusooka essula 7 talijja kulusooka. Bayibuli egamba bweti Abakolinso tujja kugimalayo egamba nekwebyo bye mwampandiikira gwe bwokeera ku makya omutima gwo ne gwagala omukazi asuuka mu omu oba omwagadde nga ggwe omuntu so singa Katonda bw'alagira. Kyangu nnyo ekyokeera ku makya n'ogwa mulaavu n'oyagala omukazi asooka, owokubiri, owokusatu, owokuna ne 10. Nalina mukwano gwange yalina abakazi 8. He was just 37 years old. Naye yalina abakazi 8 beyankasula nabo era nga wana obujulizi. Naye tekitegeeza nti omuntu bw'akeera ku makya n'ayagala abakazi abalala nti Katonda aba amugambye ayagala abakazi abo. Gwe gendayo nga ggwe era repercussions eziriko kuliko okwokebwa omuliro. Ekyo olina okukimanya oba weewolereza otya oba teweewolereza otya, ekyo kyekyo Bayibuli bwesomesa. Kati ngenda kuleeta ekyawandiikibwa kino ekyabakolinso kyenkuleetedde tukirabe. Ddala Pawulo yawakanya yakkiriza okuwasa abakazi abasuuka mu omu. Bakolinso ekusooka essula 7. naye kwebyo bye mwampandiikira kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga na mukazi we ye na buli mukazi abeerenga na musajja we ye. Omusajja asasulenga mukazi we ekyo ekimugwanira era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja we. Omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we. Temumaŋŋananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera buli eko mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu mu kusiiba ate mulyoke mubeerenga wamu sitaani alemenga okubakema olw'obuteeziyiza bwammwe. Kati akagamba kano akasembayo kano kakulagira nti wemba mugenze mu kusiiba temwegatta olw'ensonga nti wemba mugenze okwegatta omusajja oba omukazi aggwamu amaanyi ekyokusiiba ne kumulema kubanga amaanyi gakozesa nga yegatta n'omukazi gaba mangi. Kati omusajja ayitibwa Pawulo akugamba naye bwe mubanga mugenzi okusaba mukanyenga ne muteegatta ekyo awa advise kirira. Naye ebyo mbyogera nga nzikiriza bukkiriza ali kwogera ku kintu kyakwegatta nti ebyo mbagamba kukkiriza bukkiriza so si teekateeka. Kitegeeza bw'oba weegasse ne mukazi wo wakati mu kusiiba oba tulina nsobi gyokoze kubanga tekikosa Katonda kikosa mubiri gwo kuba ojja kuba wiiki mu kusiiba. Ono bw'atuuka wali aleeta kyakuwasa nti kyekitali tteeka kumbe ono agamba kukola ki buteegatta mu kiseera kyakusiiba na kusaba. Kati olaba ono bwakwata kiri ekyasoose Bayibuli yakivuddeko dda nedda wano ku mbeera y'okusiiba n'okusaba n'agamba nti obuteegatta kwammwe sikiteekera tteeka musobola okwegatta kasita mubanga munaagenda ne mumanaginga okusiiba kw'enkya ne mubanga musobola okukuyitako ono eyo tayagalayo. Owulira annyonnyola birala ate nga bya bulimba. Kati aleese ekyawandiikibwa mu wasenga abakazi mu lukolenga ensuku tuleekanye basiraamu temwewolereza mu kibi si mwe musoose okwenda si mwe musoose okufuna abakazi abangi. Olina okukimanya nti okuwasa omukazi omulala oba okusula n'omukazi omulala nsobi era bajjajja baffe bonna ensobi ezo ze baakola baabonerezebwa. Ono Dawudi gw'otusomedde wano, Dawudi Katonda yakuba ensi ya Isirayiri erinankani enjala myaka 7 emirambo ne gikunkumuka mu bwakabaka bwa Isirayiri ku lwakwenda ku mukazi wa Uliya. Era n'omwana n'amugamba n'okumugamba nti n'omwana gw'ozadde agenda kufa era n'afa. Era n'amugamba nti obwenzi kibi toddanga mugenda ng'osaatukira mu bakazi ab'enjawulo olw'okuyimirirawo. Tewaliwo muntu wano wadde mugagga afiiridde mu bwenzi n'azaala abaana abangi ebweru obugagga obuyimiridde paka kati. Ne bw'aba mugagga atya asaanawo era bwe bamala okumuziika ekibeera wabweru luba lutalo kubanga alina abakazi bangi azadde abaana bangi. Eyo si enkola ya Katonda.
Sabale ku baana ba Kafeero Jojjozi wano. Sulaimaani bwe yakeera ku makya n'awasa abakazi abangi kyamubaako mwakimanya. Era ne punishment Mukama gye yamuwa mwagiraba. Tewali nabbi mu Bayibuli. Ibulayimu bwe yagenda n'asula ne mukazi n'omukyala ono ayitibwa Agani n'azaala Isimayiri. Kwe kuzaala ebbomu ezibwatuka paka kati. Bayisimayiri ababonyaabonya eddungu mukazi wakubiri Agali. Kati okuwasa omukazi owokubiri ogenda ng'omanyi nti ogenze nga ggwe obubbi si bubi kuggwe gwabbye. Kubanga osobola okubba essimu y'omuntu n'ogitunda abaana eka ne balya emmere. Naye tekitegeeza nti kisanyusa olisiza abantu emmere kubanga obbye n'olisa abantu. Owulira bw'ogenda okwenda n'ojjamu engoye zo onyumirwa n'omukazi oyo ebbanga ly'onaabeera naye naye si mu maaso ga Katonda. Kati muleme kwewolereza kuba ne Muhammad yawasa 11 naye yafa bubi. Yafa bubi. Yabaleka balojja. Muleme kwewolereza. Bw'obanga oli mu kibinga okitambuliramu nga ggwe tosikana balala kujja kukitambuliramu kubanga oyagala nnyo. Some ekyawandiikibwa ekyo. Yeremiya 29:4. Kati ono aleese ekyawo kati adduse ate ng'abaddewo ng'alimba. Kati soma tugere mu maaso. Kati ekyawandiikibwa kino ali kukireeta kino ng'agamba kambawo olunyiriri olutukkiriza okuwasa abakazi abangi. Lusome. Yegamba Bayibuli bweti. Bayibuli egamba etya? Bw'ati Mukama ow'eggye. Bw'ati Mukama ow'eggye. Katonda wa Isirayiri. Katonda wa Isirayiri. Bw'agamba ab'obusibe bonna be natwaza e Babulooni nga basibe okubajja e Yerusaalemi. Olina olunyiriri lwatuleetedde tuwase abakazi abangi. Soma. Bino yaganya bisoma n'abibuuka. Kirira. Egamba nti muzimbenga ennyumba. Bano bangi soomu. Muzimbe tabeera omu. Bagamba zimba. Abangi muzimbenga ennyumba amayumba mutuule ng'omwo. Muzimbenga ensuku. Bangi musimbenga ensuku. Mulyenga emmere yamu. Kirira. Muwasenga abakazi. Muli bangi n'abakazi be muwasa nabo bangi. Muwasenga abakazi. So lunyite lugambye nti wasanga abakazi. Asibe lugamba muwasenga abakazi. Muzaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Olwo olunyiriri luba lukusindika mu kwenda. N'olunyiriramu nnyo. Luba lugambye genda oyende n'akukwata kibbiri. Era tuta omukazi ow'okusatu n'adduka n'aleeta emitwalo 2 nga bamusapootize mu kibiiki. Njagala tunyumye bakyala abasiraamu. Owulira otya nga bbaawe alina abakazi 4 ng'agenda kubeewuwa ennaku 4 amala ennaku 16 nga tali wuwo agenze w'abalala. Bano babanywesa amazzi ga lukule ne babasibira ebweru ne batandika okutalaga mu bakazi. Tewali lunyiriri lwonna mu Bayibuli lulagira omuntu okwenda n'okuwasa omukazi asukka mu omu. Teruliiwo. Katugenda kutambula mpolampola. Kati ndikuwa olunyiriri olukuziyiza okutwala omukyala asukka mu omu. Emu mukaga Tito. Titus chapter 6. 1:6 agamba atya? Agamba bw'ati. Omusajja bw'atabangako musango ng'alina omukazi omu ng'alina abaana abakkiriza abataloopebwa nga balalu era abatagonda. Kati otusindika tuwasa abakazi abasukka mu omu kubanga gwe tolina ssente, gwe tolina maanyi ga kisajja. Amaanyi g'ekisajja ekibatwala mu budomola mmwe bakuwa amaanyi g'ekisajja ga mukazi omu. Olina 4. Kati oba olina okunoonya kokolyoko ekivaamu ng'ofuna kansa, ekivaamu ng'ofuna ebirwadde eby'omusaayi. Kubanga ogezaako okunoonya amaanyi okonfisi obeere ng'osatisfyinga abakazi Katonda baatakuwa. Kati g'osinga Kabaka sente lwaki alina Najjinda yekka? Osinga ffe ne bw'aba na 10 emabega abikolanga ye. Ffe maama wa Buganda ab'omu ali omu. Omukulembeze w'eggwanga lino aba ne ssente nnyingi naye atulaga maama omu gwe bamuyita first lady.
enswa kusinga amagezi efuluma mu kinyanga mukazi wayo agigoberera ngeziri bbiri zokka. ne muba n'enjiibwa waka, enjiibwa emu erina mukazi waayo, bw'olya mukazi waayo wakiri epaluka negenda tegenda kubukira mulala. Okiraba kati gwe n'olyokawe konvinsinga nti kikugwanidde okubeera n'abakazi abasukka mu omu, genda osanyuke, sasula loodiyo, sanyuka, genda opangise ennyumba, bw'oba olina ssente zimba oteekemu abakazi abalala, naye singa Katonda bw'alagira oli kukikolanga ggwe. Era ku lunaku olw'okuwaayo omusango ojja kuyimirira, ekyawandiikibwa kikyawo. Katonda bwe yali atonda ensi eno teyatonda bakazi bangi. Omuntu bw'akubuuzanga nti Katonda yatonda abantu bameka ku nsi, tomugambanga nti bali obuwumbi 9, obagambanga nti Katonda yatonda abantu abo 2, kuba tewaliwo nsi eyinza kukola census. Census omanyi kye kitegeeza? Census okubala abantu kitegeeza kuteebereza abantu be balina. It is the word census. Kuteebereza kubanga onaaba wankabala ne bazaala abalala ate bazaala bangi. Tosobola kubala bantu Katonda be yatonda n'obanda n'omuwendo gwabwe, wabula omuntu muddengamu omugambe Katonda yatonda abantu 2, yatonda omusajja n'omukazi. Lwaki teyatonda musajja n'abakazi? 2:21 kitabo ky'Olubereberye. Olubereberye 2:21 agamba atya? Bayibuli etugamba bweti Musumba. Bugingo gwoyogerako, Bugingo talina bakazi 2, alina omukazi omu. Mukama omusango gwamuvunaana kwawukana na mukazi we ng'akyali mulamu. Tamuvunaana kuba na bakazi 2, kubanga Bayibuli egamba omukazi wo bw'aba akyali mulamu nga tomukwatidde mu bwenzi tokkirizibwa kwawukana naye, wabula ekibaawula kuba kufa. Kati omuntu yenna ali wano nga wayawukana ne mukazi wo n'oba nga wakwata n'ofuna omukazi omulala, Katonda takuvunaana kuba na bakazi basukka mu omu, akuvunaana bwenzi kubanga mukazi wo akyali mulamu ate n'ofuna omukazi omulala. Agamba ta munange Olubereberye 2 nalinnya buli kyanalinnya wano nayogedde ku mboozi buli nnyiriri 5 leetako olunyiriri. Nze sikugaana kugenda kufuna bakazi balala. I don't reject you. Siyimirira wano kuteekera tteeka nti ssebo kaakati funa abakazi omu yekka gw'oba olemerako. Okkirizibwa n'okufuna abakazi 7, okkirizibwa n'okugenda ewaka kati ogoba omukazi aliyo owase omulala. Naye nze kyekugamba, toyinza kubeera wano n'owangula musango gwakuwasa ng'owasizza omukazi asukka mu omu, tojja kuguwangula kubanga gwe ogwayo. Agamba tuwe Tito 6 Tito 6 egamba etya? Omusajja bw'atabangako musango ng'alina omukazi omu. Wiwa kati omuntu yenna alina abakazi abasukka mu omu aliko muki? Omusango. Ate omuntu bw'abaako omusango tebayinza kugamba nti kukusinze n'oddayo okulya emmere waka ekyeggulo kwolwo. Kasita bakuba emmeeze ne bagamba nti baddange omusango gumusinze, oba olinda kibonerezo. Kati okwewala ebyo byonna mugezeeko, nkiddamu mugoberere prinsipo ya Yesu, kubanga Yesu yatugamba dda mu Matayo 19 olunyiriri 4. Matayo 19:4 ekigambo kya Katonda kyogera bwe kiti Musumba. Naffe twandyagadde ssebo okuba n'abakazi abangi. Kati omusajja nganze nina amayumba agasukka mu 1, nina amayumba agasukka mu 10 mu disitulikiti ez'enjawulo. Naalibadde nvuga emmotoka yange nengenda matiribo gange embaali, nina amaka embaali gali ku half acre. Nensula omwo ne mukyala wange omulala nenteeka mu mmotoka nenfuga nenkomawo mu Kampala, namwe olina amaka amalungi. Oli omusajja gwolaba Ibula gwolaba ku pikipiki alina amaka, alina ebitundu ebyenjawulo, yalibadde akola ekyo. Naye ffe Yesu yatulokola n'atuyamba, tetujja kwenda. Bwe tuba twenze tugenda kwenda nga tumanyi nti geyeene tulinze, tusanyuke kubanga obwenzi bwebuli era bwokya. Kyekubuulidde kati gwe atalina wadde muzigo gw'opangisa singa wakyakusuza gwayagala abakazi 4.
ono asula wasenga lwenkwidi bulungi asula bweyogerera ono mumanyi wasengaawo bamuwamba asula mugala gye wasenga yayagala abakazi abana asiiba ku mulonde era omulonde wuuno yamusuubuzi atuuse ayagala kutunda mujja kufuna bikansa mujja kubiwulira soma tugere bwasi wamma abafalisaayo ne bajja eri yesu ne bamukema nga babuuza Matayo 19 tandikira ku lusooka agamba atya egamba olwatuuka yesu yalaba ebigambo ebyo ate gwe mulumba togenda kugoba mukazi wo owokubiri gwewasa juuzi bw'onaaba olokose ojja kujja nga omuntu asira mu ssenga alina embizi ze tuba tukuwa obudde n'ozitunda n'olyako n'ezimu bwe ziggwawo n'olyako onywera mu busiraamu kati naawe bw'oba ozire bakazi bo togoba kyangu tujja kuyigiriza okuba nabo okutuusa nga mukama akulondeddeko oyo gw'onooba okoze eki gw'onooba naye lubeerera Matayo 19 awo olwatuuka ate gwe tatamba tolina kwogera gwe abakazi bonna bakunobako tolinawo wadde omulala yakulimba mbu agenda Saudi n'alemerayo tolina mukazi musajja nze mbamanyi olina omukazi omujjawa ye gwe kumpisa zo zolina oyinza okuwasa omukazi n'anywerera ekaggwe Matayo 19 olusooka agamba atya olwatuuka yesu yamala ebigambo ebyo n'ava e Galiraaya n'ajja ku mbibi ez'Ebuyudaaya emitala wa Yoludaani ebibiina by'abantu binene ne bimugoberera bonna abaali abalwadde n'abawonyeseeyo soma abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bamubuuza nti omuyigiriza omuntu ayinza okugoba mukazi we ng'amulanga ekigambo kyonna yesu n'addamu n'agamba nti temusomangako mmwe nti yabakola olubereberye nga yabatonda omusajja n'omukazi n'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu obutabeera babiri nate wabula omubiri gumu kale katonda kyeyagatta awamu omuntu yenna takyawulangamu kyofola baffe omu ku ffe bwe yakwata ku swiki eyo n'ayawukana ne mukazi we ensi ekyalalamika paka saawa eno okukkiririza kwonna buli muntu yenna asoma bayibuli mu bwerufu yamugjamu okukkiriza lwaki kubanga omuntu bw'ayawukana ne mukazi we aba akoze eki aba avudde ku mulamwa kubirako katonda engali ziri waggulu mu bbanga olwakadde nja kubasa bamwita musumba waiswa omwana okuva eyinda abasiraamu abakwata single handed ate n'abeekolerako ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba ebya mukama waffe Yesu Kristo. Kale osoma ekitabo kya Abakolisa ekisooka mu 18 enjiri maanyi gye tuli ate busirusiru eri abo abazikirira. Matayo 24:14 enjiri y'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna ate enkomerero erirabikako. So Waiswa akoze omulimu munene. Congratulations. Someseza bulungi naddala ekituuka ku kuwasa abakazi asukka mu agambye tewali buzibu naye gwe kimanyi okikolanga gwe. Let me tell you, family ezikyasinza okudaaga ze family eziri polygamous. Eddogo liri mu polygamous family erinyooka lirina neki ne transform. So someseza bulungi awo kukola ki kufuna omukyalo owokubiri. Maye abasiraamu bano bawunzika ebyawandiikibwa basomako obutundu tebakola ki tebamalaayo. Naye Bayibuli egamba w'olimanya amazima ago ng'otegedde nga ye Kristo Yesu agaali kufuula ki gaali kufuula ow'eddembe. So Musumba Waiswa toyanziza nnyo omulimu ogwo gw'okola nga Federe Still Hope tusiima balaba tukwata obutambi ne twongerayo enjiri eyo ate enjiri tugicopyrightinga ng'abalala abalimitinga enjiri bino byange tobito Bayibuli egamba nti enjiri y'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna. Kakati gwe omu tosaagituusa mu nsi yonna. So
nammwe abalina smartphones bannaye tuwulire enjiri. Enjiri teyeetaaga nga musumba waiso wabadde katuuti awo bunaawo ogende. Naye ate okwata vidiyo eyo n'ogyongerayo oba oyimiridde naye. Bw'omusanga n'omuwaayo ebiri oba oyimiridde naye. Bw'obeera ku mavivi n'omusabira oba oyimiridde naye. Kitegeeza nti mwenna muba mubuulidde enjiri ey'obwakabaka era muba mugituusizza mu nsi yonna. Omusango tuba tugweggyeko. Kakino kyenkoze, nange nabaddewo kati. Era omuntu wategeera amazima okuyitamu eyo vidiyo, kibo nange mbeera paati, Mukama akimbalirako. Kakati essimu zaffe ze tulina tuleme zikozesa bya kisiru byokka. Aba mulina TikTok accounts, obuntu obwo mubuteekeyo. Ife nga there is still hope tetucopyrightinga waaka waffe. Akantu kakoledde kasale kateekeyo kongereyo. N'omulala ategeere ki? Ategeere amazima. Naye bya zonto byokka bye tusiibako. Status zammwe zijjuddeko bintu bitagasa. Bijjuddeko bifaananyi muli ku mabiiki. Ate ebifaananyi bigenda lokolaani. Ye bitya. Okitegedde? So status zaffe tuzikozese. Abamu mulina Facebook pages, mulina TikTok pages, Instagram, Snapchat, YouTube. Naye wookeberayo ebidiyo tebirina wadde gwe bibuulira njiri. Otyo ogenda ku kkubo okuwaayo toyagala eri ababuulizi b'enjiri, okusaba toyagala okubasabira, ne social media z'olina nazo toyagala. Kakati kiki kyeweetaaga? Wamma gwe yeetaaga okuba ng'ofuna omwana wa Katonda omulamu. Yekkubo n'amazima n'obulamu bw'eddanga obiwulira. Teri agendagenda mu bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'ayise mu ye. Gamba Yesu kwebaza olw'amakya g'olwaleero olw'ekirabo eky'obulokozi. Nzikiriza okuwa obulamu bwange obeere omulokozera Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onnaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba n'addamu amiina era amiina nnyo ddala. Kale kampumulemuko katono weekomawo tebe tulina mande y'olunaku olwaleero byo bingi nnyo wentunuulira ku desike yaffe ya The Still Hope ne Tish TV bye tulinako bingi. Mukama akunkuumire akukole bulungi. Mukama wiiki eno agiwa omukisa ng'etandika emirimu gy'emikono gyo, ate Mukama akukole ebyekisa. Kamunetolemuko katono weekomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.